tosubwa kati waliyoko n'emizikiti kyewuunyisa Shifah yes kyewuunyisa nti ebintu byakala bisigala bya Katonda. Waliwo mbono omwami yafuna obutakanya ne mukyala we tubalengera mugende emizimu gibeesale jija kale siyinza kugendayo kale siso asomoka walimu ekenze maama ninzo gwe ebigomunde kati no okumanya emizimu gibakute mugenda kulaba wano musimu egeje mutunula amaso gakubutuseeyo omu yangamba obukoze kifo kya kirabako mugone mukolemu yes era abazungu babikozesa nnyo ebyo bifo twaba muntu bifo bwe biti oli yesulikiridde mwangamba abantu basobola okufiira eno ne babaziika muki musenyu nga tebategedde kati nga bakadaama katugende tufiire nga bakadaama katuloyo omwana ogulabye eri kadaama ali eri gubagize kati omuntu ajja atolambula emizimu wawe emotoka nagireseewa niba nange lino ddungu lyennyini Shifah nengerako sayindi nedda okuvaayo walinani okuvaayo kigenda kutwangulira era ino Sharja Almadame eri Almadame da Gosti City eri Sharja siko kiri nanye Sharja kubanze tugamati twazedda ekitunga mukubo tekimalirize kasasha mimi maze okusurprisinga Brendamiles ati awo kino kirala nnyo tusobola kuviiramu awo bayinza wiri kidde omwana kino ekifo omanyiza sejjusa kyemmaze kutuukamu ati mbeera okwo kumeri layira wallahi ne musula mu nsi bweti ndaba Abanigeria abo babazanya ebintu I'm gonna do it kusanyuka kitambulirako wiki zange 2 mwezi ndi okwo myezi kituufu n'emyezi 3 giwera kati wako omukolo ky'okumapulogeti wifi kubeera mu wifi kuliko zikireeta kuliko biki ebintu bingi ali Canada nno nagamba nti kyogala sikola mikolo gya nkuba Wena utuka mu Almadame da Gosti City gemizimu gitugoba tulina mu kumanyi Shifah teka yenkokoto mnange nama zigaga no mbawe emizimu Brenda mpamu kasoda nereko sibye nkokotowe Brenda kwata Brenda okemu kale semberayo mukyala tula
naye tugenda Almadame da Ghost City tulineko ku Shifah owa owunise omwagalwawo tulina Nyondo Media Nyondo Rozet tugenda Almadame da Ghost City tusokufuna kuwa lino byakulya tugende nga munaye tufunye kokoto okushifah wali waneeno okushifah buza ku bantu bawubeeko munaye nga tonnatuuka kiki kyosinza okutya mu Ghost City ozakulabako ale tugende banaye tugambe nti ye Lukaya tubadde Lukaya muchomo ninga tuzo anange Brenda buli wabera yabera mu vibe oyo emizimu gigenda kugoba gwe Ghost City. Ghost City tuli outside kahoberere owomutima omutono totawaana ya owomutima omutono asigale wano nja kukwatiramu omukyala abamu abakutwala nti wazze kkola bagenda nga bakunegombye nze omusajja bampadde sente entono nze ememe yange embi era nze Rozet wemba wakukola nava ku bakazi be Yerusalemu esidirigana abakazi be Yerusalemu wakayingira kwa malaya akuyiga abakazi walina okuyigala mu bakazi kubagana nze netunda kawepe kubigo blazo malinyo kawepe kairi karedo manyiyo inza abakazi maiza ate nafuna omutima omubi ali wa Safari Desert inze nafuna omutima omubi okugamba nze nkola kintu kansoboze naye nze sirenda mikono gy'abamalaya nze ntenako weyeyabisana omugemu omukazi eyesonemera namagezi gwe bakapesiro nze namulabye ku mitambiyo nenseka naye goba ate malaya agenda okuwa emmere mukokwa yagenda okuwa ku Safari Desert muzimu ku muzimu musambwa ku musambwa nemwe kaluvini kayanja akasajja ako kenkanaki nga kasajja ate yekwatira bakadaama naye mulinde wenadde Uganda jamuvuma gadalenza kudde Uganda siringa bakadaama ajja kwesibayo nze ndi pirate nja kugenda Kenya nze nja genda Kenya oba nina nebyokola ngende Kenya netunje oba nfune wala ebbaala nze naye ngamba ngenda kula ebbala e Kampala nampita bakadaama ne Uganda nawe netunda obadde ki ate nga bya bbeeyi tebamanyira rilo banziranga kawembe obadde nze kati nze oyo kaluvini twesibabo nze siri kadaama mba bajja kumwegayirira oyo byantuma obiraba omusajja njigalaba omanyi omuntu aba akwagala naye ngaakuvuma okitegeera naye ngekituufu akimanyi ate wokoma okuvuma omuntu oba omwagala nange neerabirako nze bakwagala naye ngaakuvuma gamba wallahi naye ngaakumutimanyisa kati ekitegeeza Calvin Kayanja akwegomba talina ngeri gyakufunamu akuyita mu kuvuma kusike eriyo kati wakuza ku ddiiru eri sayidi endala
Tina kuba kivulu. Tosa comparing a Kurema. Legend. Yeah, that is He's a legend. Mbere tutawana na bukondo. Kuba emizimu egiri eri ojja kudduka. Omulabi waffe omulungi nga bwe twabasuubiza nga we nabagambye already nti twali tumaze ate okukola surprise ya Brendamiles era nga Shamimu yamukubyeko surprise tubadde kwa Almamuza era mbali nagambyeko Shifah nti ngenda kumwetako Almadame the Ghost City era tutuuse nga nwankubadde obudde buwungeddemuuko ekifo kino kitiisa nga bw'okiraba era ensonga lwaki nga tonzigyemu you never know whatever happens nyakuba nsobola okudduka Shifah otidde butiki kiya ndaba okyesibyeyo soko gyolengereko wano katono Getting my shoes. Tutawana mukwano Shifah tutawana zaye gato tutawana kakati ekirwa kiriwo ekitiye enemotoka tesobola kutuukayo ensonga kitukomye waneeno naye nga jangu olengere mbana ebasireyinge naye nga njagala olengera kali akanaala bakata kanaala kakali akaka buli bubiri waliwo akazikivu n'akaka kali akaka kuwe kati awo kali awo wetugenda kyekibuga kyebayita Almadame oba kyekifo kyebayita Almadame the Ghost City kati emotoka tesobola kutuukayo olw'omusenyu so tuyigenda kubanga tugendayo mpolampola tutambule bannaye baddiya tugenda ffe baleka so enemotoka tutagenda kutuukayo naye nga tugenda tunyumyamu mpolampola olwakadde zino ze batuulako bazita batya eri eyo bazita ngamiya kazi baba bazita ngamiya bazirya engamiya bagirya ennyama ya wane ngamiya wano bazirya naye kimanyi nti ewaffe bali engamiya ewaffe ndoza tebazirya mbujeeri bagitunda mu kisenyi kakati era banaye simanyi ndoza omusunyu ogulya gwe badagala okujja n'engatto kati ne wane mmotoka mba busiranye daba ekigere bwe kigenda munda kati obeera n'engatto emmotoka ejje wane nesiraane omanyi kati eyo teri specific for this place tesobola kutuukayo naye nga tubeeraga tuwogera mpolampola nga bwe tutambula paka ku kifo ekyo olengera kali akantu olina okubeera mugumu lengera Brenda nnyabo lengera ono nagenda emizimu gigenda munyumirwa katulabe emizimu tugireetedde entertainer muleka agira akyazina omanyi wano mu kutandika ayinza okubiyitanga ebyangu naliyo keeno era nadde saagala kakyajja kitya the Ghost City katugende mpolampola nga tunyumya naye maama Shamimu mujje tugende baddiya ewantu eno temumanyiiyo temwagala laba mizimu Brenda yajambalidde ngoye azitadde waggulu Brenda ayambalidde emizimu jijja kulaga ajambalidde kashaliya muleka agira ajambalira jijja kugamba hello Brenda mugagikolera waneeno tugenda emizimu wali akanaala Almadame kakali kemulengera akanaala kali akaka netugende nga tambula mpolampola Brenda mugumu nnyo kati kyajja kitya Almadame okugiyita the Ghost City ate mpulirako Madame kati ambibwa
inti ekyalo kino of course okoya mangu ago mama nga twakatandika olugendo kati kigambibwa nti lwali lumu ekyalo kino of course kyaliko abantu naye olunaku lwakyali lumu ettaka lino nga bw'oliraba tugenda ganayo byonna obirabe kade okatumaza ngeri gyeri gyolengerayo gyeri gye tugenda okgenda naye lwali lumu nga bw'omanyi kikunta ng'atandika afuuwa mpola mpola kikunta nga bw'afuuwa kati mugenda ng'afuuwa ng'ekintu ekiri nnomo teyakoma n'agenda maaso ng'afuuwa n'afuuka ddala kikunta omungi kati ettaka litandika okuba nga lyesitula mu bbanga bwe liti litokota lisitula mu bbanga ne wajjawo engeri y'ekiyuuguma nga bw'owulira musisi ettaka litandika okuyuuguuma kyatandika mpola mpola kati nga era ekya bulijjo sometimes omanye eno wabeerayo egundi eryefufuliga ne lisituka tuli mu desert eno nga wewalaba but it happened one day byandika ng'ebisaaga ettaka liba ne liyuuguuma ddyo nga ddyo ettaka ne litandika okutokota oba okwefukuta kangambe bwentyo kanti bagenda okulaba nga ekintu kiri serious balowooza kigenda kulekeraawo bagenda okulaba nga kiri serious kati netandika okubomolera ebyaddala era kigambibwa nti abantu badduka baleka ebintu byabwe byonna emabega naye natera kigambibwa nti abamu ettaka lyababuutikira bafiirawo ku kifo ekyo buduuda ihadi kyaliwo buduuda ettaka lyabuutikira abantu kati newaane nawo it happened ettaka ne libuutikira ebintu era nga tugenda okutuukayo olabe mukama tuyamba tusobozesa akadde nti olaba amayumba Shifah ogenda kulaba ennyumba nga ettaka lyajjula munda mu nnyumba nga lyakomene waggulu ku mabaati ettaka nga lyabikira ddala kati zino ennyumba ezabeeranga wansi nsiko mu kikoko kyo lyo ettaka lyabikira ddala ennyumba zonna nezikola ki neziribuutikira naye ng'ate kigambibwa nti of course mwalimu abantu abamu baddukawo bakola ki basurvivinga naye ate abantu abamu bakola ki bafiiramu era kigambibwa nti kyandibanga abantu abo abaafa nga newankubadde of course bibeera mu mbu kubanga teyinza kumanya kituufu mukama yakola ki yamanyi era bagamba nti akaseera kano ekiri ku ttaka eryo kyandibanga ne bano abantu abaafa nga gy'emizimu egikola ki egisituka akaseera kano naye ng'ate era kigambibwa nti gyali mizimu oba misambwa bye byasituka akaseera ako ne biyuugumya ettaka ne bisitula ettaka ne libikka wantu naye watiisa ne bw'owulirayo akamotoka wogamba era ettaka eryo bagamba nti gyali mizimu gye gyasitula ettaka eryo ne gibika ki naye tebakuwa nsonga lwaki ate wali ennyumba wadde n'emu era ennyumba eziriwo nga bugenda okulaba zaabikibwako ettaka yes zaabikibwako ettaka of course tuvuze 3 hours nga tujja kulaba abantu baafa na mizimu that is it kati era ekifo ekyo akade tugezeeko okuba nga twanguwako tutuukeyo olw'ensonga nti onyumirize wano nemetu olwakadde Shifah wulira nkoye ate ndowooza emisinde gy'emizimu n'emboozi zetuzonyumiriza kuba obudde bwe buwungedde mu tubanga tutuuseeyo nja kulaga nyinako fute gigwe nnina naye nga wolengera kali akagundi kali akagira akamasamasa wali eri omanyi osula busuzi wantu nga waliwo amalaalo gamu ng'obeera otyawo naye ate awantu wafiirwa abantu abangi emizimu simanya mwagambye gikola ate ekifo ekyo kigambibwa era of course kubanga jogera luwalabu era kigambibwa nti obudde we buziba era tewakkirizibwayo bantu budde bwa kiro nti obudde we buziba otandika okuwulira amaloboozi aga buli kika kya nsolo kye wali owuliddeko mu nsi kino kikaaba kiri kikaaba of course nali ntuuseeyokko ewantu awo emisana naye Shifah olina engeri gyolamu ettaka nga bweti we liti nolwaba nga litabula bwe liti kino sijja kulimba nti n'okulimba njubisa n'olengera wali eri ngolaba ettaka lina engeri gye lyekolamu bwe liti welika bwe liti bwelyambuka bweti welika bwe liti bwelyambuka bweti like seriously naye nga ettaka eryo ekifo ekyo kiriko ebyokwewuunya bingi era nga bwe kyali nti Almadame ekyo kyatuukawo ne bakisaako the ghost city Almadame kati madamu yaani Almadame kyalo nga bw'owulira nti Deira ne kati Almadame ne bakyongerako the ghost city ne bakiyita ekibuga eky'emizimu oba eky'emisambwa
okusinzira ku mizimu gye kyakola kati waliwo gundi oza wano nasuka Ara Shifah kale nja kulaga nyini zikumalamu amaanyi ne wano wenyini wentuuse mpulira ndaba mizimu tewali mayumba yes kati olaba ate nengendeeyo bwezityo hola bwezitandika mu firimu z'abazungu zetulaba ate tutandika ogannaye twagenze tulaba kati era nga bwolaba wano wonna nga bwolaba egundi lino lyonna ettaka nga bwolaba wano wonna era nga bwowalaba kati waliyoko n'emizikiti kyewuunyisa Shifah yes kyewuunyisa nti ebintu byakala bisigala bya Katonda wallahi waliyo emizikiti n'egyo tegyagwa byasigalawo yes era bye bizimbe byosobola okugamba nti no byasigalawo nga byo tebibikiddwa tebimenyeddwa waliwo ekizimbe kinayingirako munda awo naye nga kikulaga nti ttaka lyayingiramu bweriti munda naye ne ligguka eno paka mu kasolya era oba olengerayo bwoti paka eno mu kasolya bwe watyo naye ffe twalinga tumanyi buno ebintu bino ebyokoola bwebiti bibeera Uganda yokka naye teri nsi etalina byokoola ate eddogo ba n'ebyokoola n'ebyewuunyisa ebintu ebyewungula bikyasinza okubeera mu nsi ez'abawalabo yes wali omwana house manager akola mu kiyumba yaŋŋamba nti baboosi baabwe abamu balogo nnyo bamanyi okweyambululira mu baana olwakadde lwakuba nti era obudde buzibu Shifah onyumiriza emboozi mpya omubiri n'amagulu tegasibuka mbadde njagala otuukeyo neza twakireyeemuuko obudde buzibyemu kubanga era bakugamba nti wootuukirayo bwoti budde nga buzibye budde ne bukwatirayo tovaayo tofuluma katuno nayo ki tugenda tusulayo tofuluma waliwo olengera wali eri obwaka nagatandise okwaka wali eri budde bwakusiibuluka nera nga bwolaba akafo kano nga bwokalaba konna wiki asobola okukabalaga abaliko ya akafo kalaba konna paka eri bwe kati nga bwokalengera wiki kyusa kamera okabalage konna oketolooze konna nga bwokalaba wane tewali wadde ennyumba kati nga bwova waneno bwe wati bwotuukira paka eri emmotoka okuyitawo kitwala like 10 minutes yes era kati nga bwolaba wano wonna kati ziri ngamiya ziziri eri kati nga bwolaba wotambuza bwoti paka last bana ye Brenda ogira wetegera emizimu tekirina buzibu Tano kwetegera emizimu. So nga bwe walenga kati kuva eno mpaka eri tugenda okugenda oba gye tulaga nakuba okigizeemuuko naye nga ekifo ekyo sigenda mukyala kyabyewuunyo naye sijja kugenda mu mizimu. Ekifo ekyo kyabyewuunyo Shifah kirina ebyewuunyo kirina ebyewungula kubanga zonna ku lwe nagendayo sijja kulimba natuukayo bwe nawulira nga n'enviri zinvudde ku mutwe kugamba kiringa ekirimu ekintu ekyenjawulo oba okitegeera I was so scared nenga ate hatu wennyini wentuuse kubadde kwegumya gwe waliyo empewo efuuwa eringa nkugambe twatuuka wali eri nego ina Brenda agende yadde atulu Brenda agendayo komewo gambe Shifah nyiza okuba mu mizimu oyagala jinkala katate kanyambadde nange Brenda kasito jambalidde ona ndi wano ne owede jinkuba wansi nga jinkala katate nange Brenda mbagaji muzale mwa balongo tali ku mizimu so kati yeye mbeera kubanga waliwo ne stories ezatambulirayo okwo waliwo lumu omusajja kino kyosali kinyumiza naye waliwo omwami lumu yafuna obutakkaanya bakwataganya crash obalaba waliwo mbunno omwami yafuna obutakkaanya ne mukyala we tubalengera mugende emizimu gibeesale jija kale siyinza kugendayo kale siso asomoka walimu ekenze maama sinza tamanyi kudduka ninza ogwa ebigo katino okumanya emizimu gibakutte mugenda kulaba wano muzimu egeje mutunula amaaso gakubutuseeyo dayira amaaso gaba tekako neye iPhone mbadde nkyakugamba Shifah empewo omanye eriyo nawooca naye n'empewo waliwo empewo Shifah kankwayo kanene akagundi akagero akagwa one day era nayo kigambibwa lwali lumu waliwo omwami yafuna obutakkaanya
ne mukyala ku kyalo ekyerirarenga nyaawo kati bafuna obutakkaanya kale nga bali ku side y'emizimu bafuna obutakkaanya omusajja eyo ekintu ekyava ekintu kyebakakasizako ddala nti nno omuntu bw'ogendayo ewantu eyo ekiro tosimatuka omwami oyo it happened one day afuna obutakkaanya n'omukyala we yanoonya akafo akeesuuliridde wasobola okugenda okuwumuliza ebirowoozo just ng'ali bwomu bw'ati ngoma nti abawala bwe baagala nnyo ebifo ebyesuuliridde malungu bikitwala tugende kati nekituuka olunaku lumu omusajja bwe yafuna obutakkaanya n'omukyala n'agenda mu kifo ekyo mbonagala n'atuula mu kasonda k'ekiyumba ekimu ekyo kyali kikoze ekijjuddemu omusenyu naye bakugamba nti enkeera kubanga we yagenda bambi olw'ebirowoozo ebingi nozotuwa nitukola kintu tumutwala kati ali mu kasonda nga yeebase ekiyumba ekyo nyina ku vidiyo yakyo nakifubutukamuko olumu nga nange gintwalaganya kale ne munange omuntu omaze okuza muno bamwekoza naye wallahi gwotukawe namwe ofulyemu ekintu ekyenjawulo sigenda ne bona mpaanirayo kati bakugamba mbwenkeera nja bikulaga kuba naliyooko mbwenkeera waalwo bagenda okunoonya omusajja bambi bagenda okulaba nga waliwo abali bazze emisana okulambula basisinkana nga omwami oyo akoze ekyo nga yeebase bwati mugundi naye nga zembuyaga ezikunta yes kiraga mbu n'emizimu egyo gisaddaaka kati abazungu baagala nnyo bino ebintu by'okwetesa bugundi butenti mbuyitibwa it happened also one day ne bata butenti bwabwe buno bubagira okugira obukampinga ne bakampinga awo bwe bati olova it happened sawa mbuzalingo basawa nnya bwe zitobudde bumaze okuziba bulungi nnyo egundi abawulira amaloboozi ag'enjawulo gambi kika kyasobola baddukayo nga tebalaba amabega n'amaaso oba amaaso n'amabega so yoyo gwe bayita Almadame the Ghost City. Ne blendo yambalidde. Onekyo nakyo wandyagadde okubuuza. Emizimu no like ze koda ze zinkalakata. Nganya kugamba lwaki nnyimye. Kumbe emizimu. Tena watetegera. N'emizimu agyetegera. N'emizimu ogyetegera maama. Already ndi wano naye like owulira different mpeddemu amaanyi ndaba kati bwe ntuuka eyo siina maanyi gagenda kudduka emisimu nyingi ate n'obudde buzibye nja kulaga ezo clips byonna nabikwata already byonna nabikwata nja kulaga ezo clips ebimala ate nga teka ebyemizimu nja kulaga clips kubanga kyo ye wantu ewatiiko yena kubanga mutuufu oli ate kati obudde bali nti badde buzibye singa badde nga tubadde tuze emisana ddala kimera kitujja tukola nyama waba emisana abayo n'abalala abagenzeeyo wabeerayo abantu abalala kubanga yanasangayo gayi yali avaye mu nsi ki ne having cow an interview with him waliyo gayi avaye mu nsi ki yali muki naye yaliyo ng'aliyo ne mukyala we bali baziraba okulambula kale kireeta abantu ab'enjawulo ekifo ekyo yes kireeta abantu ab'enjawulo ne bajja okulambula naye kati buno obudde baate bali tosobola kusanga omuntu n'omu kale ate ffe tugendeyo tuba twesize eki tosobola kusanga tuba twesize nti ejjaffe egye Uganda ginaalwanisa emiwalabu oyo gayi yali mu Sweden aliwa oyo gwe twaliyo naye mukyala yali mu America naye nga ye mu Sweden we nasangayo era ne mukolako interview mu kifo ekyo mu nnyini naye era naye nga bawulirako olugambo olwo ekyatuukawo kati nga nabo bazikakasa omanyi ate ba abazungu bagala nnyo okunoonyereza okusinga ku ffe era ebiseera ebisinga ate bw'omugamba mbu ekiro gikaaba simanya gyogera abaagala okumanya ekituufu era they did it one day but kye baafunayo balifa bakirojja yeyo Almadame the Ghost City nkomye wano kasita nengeddeyo mikwano after 3 hours drive nze nkomye wano so tulina Shifah owa surprise your loved one nange owa Nyondo Media mwana kyakola emizimu ajakakasa tuddeyo Shifah nja kuba nkulaga clips ezo tugende wa Jeff Foods tulye olusaniya emizimu sigenze mikwano munansonyiwa leero kambeereko omutiiti sigenda kugenda kutandika kudduka emisinde gyange mitono kale tukome wano nja kulaga ezo clips byembadde nkunyonyolako kuba gyebiri bannange mweraba batulaba yes
ngena batirayo nabawunyisa omwagala balayo ku mizimu the ghost city. Yeah, that is it. Situuse mukwano mundeke. Bakyakwagala. Sigenda mizimu mundeke. Amana mwe mukyamwetaaga Shifah. Obudde butuzibiddeko eno laga mulaba nti nzikiza y'amaanyi. Agakaunda twe twagatutuuke ye 120 balage naye ate obudde bukoze eki. Buzibye. Sisobola genda. Tufunye mu ka wrong turn. Tunaabonedde mu kkubo nga bw'okiwulira. Wrong turn. Kola zitandika ziti. Ate munnange ekifo kineno. Ate munnanga. Bakizanyiramu. Olaba wali eyo munda ekizimbe kye bali bakolamu eyo ninga bene gye bakidesigninga munda wallahi ngonzo gaje wallahi bazanyirayo hola wali omuntu omu yangamba obukoze kifo kye yakirabako mugone mukolemu yes era bazungu babikozesa nnyo ebyo bifo twaba muntu bifo bwe biti oli yesulikiridde mwangamba abantu basobola okufiira eno ne babaziika musenyu nga tebategedde kati nga bakadaama katugende tufiire nga bakadaama katoyo omwana ogulabye eri kadaama ali eri gubajizibwa futudde bane omwana zebo ziti mukama omwana zo tuwendagiriro nga tubuze bosi we namusabula emiggo amukubye emiggo namusabula na mukama wali eri emangeri amugambe don't talk to them come inside kwa Shifah kino kanchikubulire abana bakola wano mu nyumba abana bakola wano mu nyumba balinga baddu si balinga baddu that thing is they are baddu abana bo baddu kubanga da wewe osobola kutopinga omuntu nchafu nachonna wiki amalobozi bagawulira kayo kale tuli mu ghost to concluding nga ghost weberere bakubera daga amalobozi banagawulira neranga omwana oyo nga bwomulabye Shifah bo bati abana yengeri gye bayitamu ate munasonywa kino kyogera okimenti ne lya abana bafa ne bazikibwa mu bintu bwebiti eno mu gundi wallahi ya Mungu bana ne bafa nota ba following uli mwana wa gundi yabula bana gundi yabula mwana kyala bwe kusigala nge attract obuddu bukyali mu muzine ensikirizo obogani ate nga bungi ate nga tebugenda kugwamu yes bwe batulafa abadugavu tubeerange era tuba baddu benyini bisolo kankange bali kikyake kibali emabega mutunula amabega bagomu labe bayisa mukawu bakatakawu buraba okuva emmotoka agajire akati bagikanga bwe bagambye okuva emmotoka yasembye yitawo laba endala ne omuntu wanasobola okuteekawo akantu nasulawo kati Shifah lengera kali akagundi and kati no sieri lengera wali eri lengera wali eri etala eri byo wali eri kugundi lya bwere kiye kuba wali wokka kati mannaye batekayo n'amataala kati amatala gayina gakubokuvere tewaperayo matala mu ghost city tewaperayo matala naye ndowooza olaba kati eno onananga wala twali wadde mayumba kati ogituvuddeko eyo wali abana gye beesuulirireeyo gyosanga bakadama gye babeera bannaye kati omwana nakola akasente ke tugende tuli olusaniya kale banenge mweraba bane mbeere bulungi till next time subscribe or to make sure next video kati omuntu ajja atolambula emizimu emotoka nagireseewa bannaye mmwe emotoka eriwa omanyi tatujjukira emotoka gye twagirese banange emotoka gwe eno siridda emotoka eriwa kiki ekiddayo ku kkubo tondeka mabega mama nnyabo eno ddala ghost city twasose wali eri nenga sirabawo eri emmotoka nenga wala nawe tondeka bambi olaba
kiraga kyagala muntu. Mama kigenda kuyingira.